nagana kutuwa magoba nemganze ndi musiramu sitwala riba sente zireke nawe katukuve kuzimbe batwine mabega wa Jacaranda Kitebe oba mukubona obeera kwa Kaliga Road ngo yambuka kwa Kaliga Road ngakava kufufa okiraba kya kalina ziringa 3 sige langi ya white oja kubokera ne kubo bate mabega wa Jacaranda erubaga okay so mutuyita kola ki enchatu bayita kwa road map yechibina including ojabira bo waliwo aba electoral commission yechibina baja kwa road map yabwe the Common Man's Party Political Academy ekulirwa Professor Namara na yeye inawo department okusomesa bafere tugenda kwa muntu ticket nga tasombi ya bufuzi binokuwa nti oli muwemuzi mulungi genda tuwadde ebite bijja kusoboka so tuinawo the Common Man's Political Academy ngekulembirwa Professor Namara na yija kwa programs zayo tujja kwa programs za departments za njawulo ba regional leaders baja kuba regions ezenjawulo buli sub region twajifude region ya Kole Toro Bunyoro Rwenzori Kigezi Bukedi Busoga Bugisi bona bajja kubaawo okay so bingi nimujja kuwulira okuva mu bantu abenja mu bitongole binjawulo by'ekibiina okay aliwo region twasemba okuba fenna wano ng'otuga nti yagenda ali no yakomoisa yava South Africa kati inogenda mu next week agende mu America okutongoza chapter ya North America agenda gitongoza well but obudde temubulinda munasomesa ddi abantu bogambye mugenda okusomesa nomination tandika mwezi gujja ezaka no musomo gwa wiki biri zokaze tukuwamu tetwagala abantu kumala gagenda you see twagala tuze sanity mbyo obufuzi bya wano abantu abasinga abategevu struggle bade bajesuru babyenga bajiddusemu olwokulaba nti twebadde tainted with hooliganism and thuggery so twagala tudizemu abantu esuubi nti ne opposition erimu abantu abategevu abantu abensa abasobola articulating issues with sense and reason okay yes tetwagala nnyo ku struggle kugireka mu capacity gokubeera opposition omutuufu olina kuba muwemuzi asinga okuvuma ebigambo ebinene ye opposition omutuufu okay yes twagala nnyo tuddemu tuwe opposition that brain touch nti obwongo bwe bukola si mu mwagokka okay yes okay kale tukyali ne Honorable Mubarak Munyagwa ku Radio 4 yonna jombine ebirala bannafa ba NUP bakyagenda maaso n'okuvetinga aba bebagenda okwasa bendera yes era batugenda nti harmonization bagikiriza twalebe kyabadde nansana foot soldier 311 Buseru Nkuma yakitadde nagati nze nkirekedde abalala bagende maaso. How far do you think these people can go? Batugamba 40% buchiko 60 field and every field batugamba waliwo system ye jokusalawo. I don't know what you make of this. No. You see, vetting, no, not vetting actually, but how can I call it? But that vetting, wagambi harmonization of candidates, should only work. Simwe NUP moka, but njogera generally must only work ngaloba candidates babiri botabaganya. Okay. Kakati boba mu kintunga cha candidates basatu no itaka ababiri, you purge out the incumbent, you leave out the incumbent no muleke bali out of fairness na democracy. Byenalabe ne mukono wa Reverend Peter Bakaluba Mukasa no nalaba Honorable Kivumbi yalina kifuma kurale ngagabe ekifo kya Reverend Peter Bakaluba Mukasa party member yali yagala baka wa parliament wa Mukono South Senyonga yali yagala baka wa parliament wa Mukono South Muyanga Senyonga yes namga gwegenda ku district ne ku district ngaliko incumbent wabwe so ekikolaga nti awutwali demokrasia. You see kungu, let me tell you, nachigamba abantu tosobola kusiga nyanya n'osuubira butungulu. Buli muntu yenna omukulembeze atali omukulembeze omugundivu abakite abenansana bani abali in politics abayingira ekiwenda kya nupu ebiseera ekyo tebakiyingira ku kintu okwa kyali kibina nga bakyagala nnyo bakiyingira na bukuusa nange nekwate ku muyaga guno funa obukulembeze kakati tosobola
kusuubira kintu kyewayingira mu bukuusa nti kijja kukolako bwenkanya neera ejja kuba setup ya bukuusa all through. You see ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyabannannyini kiba ne bannannyini bannannyini be ba party members. Party members must be treated equally and with fairness. So gwoboga nti okoze vetting mu kifo ekirimu bakandidates abasoba babiri nego noyitako babiri bokka. That is unfairness and dictatorship. Therefore kakati this is where we go. Bw'oba tosobola kugaba kamyu tolina kusaba nte. Gwe bw'oba mu kibiina kyaffe abalina ebibiina by'obufuzi nga tosobola kulaga bwenkanya nze ogenda kulaba Common Man's Party ojja kulaba engendo ezisinga nga Secretary General yaziriko because president yatambula n'akoowa yatambula Party president wa Common Man's Party talina kyetaaza nnyonyi ky'amaanyi neera aba US bankubidde olina okubaawo nemaga no tujja kulaba ekyokukola sijja kusooka preempting a meeting wano but we want tugenda kutongoza North American chapter ate mukwano gwe yagenda kubeera chairperson wa North American chapter nja kugamba off air. Yes but I don't think twade ne Secretary General ngamba ntambula ntyanze kegende US ne mwana no tujja kusindika delegation but inze one nyine ebyokukola wano munda bingi nnyo. Okay. Yes so but kyengezako kulaga nti ekibiina tufena tukiinako obuyinza kyenkanyi. Only that members comrade sit down ne basalawo nti ono atukulembere nga party president. Okay. Ekibiina mwina kibamu mwenanga mukifuna mukyenkanyi nze bw'ogamba nti ojja kunkolako nti nze obwa meya bwange obwa MP bwange gwoyina right ebunzijako naye nga gwe president bo president oba secretary general fete tulina na right eboogerako then that's not a political party. Kati oba tosobola ku dispensing a democracy at that small scale, therefore you can't dispense democracy at an industrial scale. Meaning tosobola kubeera democratic leader w'eggwanga. Yes kati NRM gyobanja democracy biki nga tosobola mu dispensing awo obeera mu trouble. However nze nkubira bannayuganda omulanga nabo struggle bagitunulire in a wider perspective. Bakomye okubuukira nti okwanja kuwangula bwa council okwanja ebintu biri short lived. Yingira ekibiina ng'otunulidde ebigendererwa byakyo na buli kimu nekikozesa amateeka waakyo. Yes struggle tuba tulinayo tunagituusa. It makes no reason okuyingira mu kibiina n'obeera nga Wakayima. Wakayima yasooka kubeera MP ku DP ticket. Wakayima yasooka kuwangulya ku DP ticket. I don't know if you remember. Yes lule bamugjayo. Yes well known yaliko ne mayor wa Nansana ku DP ticket neyeteeka mu nupu ne bamusaanyawo. Now he's finished at a younger age. He's finished yagambye tadda. Maybe yakisaza obusasi. He's finished yagenda ku mikolo nga afutu soja mutemangwala. nga area mpya duka misinde bagala mutemangwala. Waliwo n'omwana bwe yali amukubye. Walya olabisa ebigambo ebyekiyayiyayi ebyo. So nti bw'oyagala ekikula amangu kifa mangu. Gwe bw'ovubuka n'okuntinza ebyobufuzi saagala biyingirira kwa ideology kyenzikiririzaamu wabula nyampisaawo amangu naye nawe bw'ojja okusaanawo. You belong toyingiranga mu kintu kikungu nga tokitegedde. Nze munyagwa bwendi nze sijoyininga bintu nti lwakuba njagala kufuna. No. Bugembe yayimba nti olowoozo Bugembe yayimba Pastor Bugembe nti olowoozo ozimba kalinayo kumbe weesimira ntaanayo. That song when you read between the lines wowuliriza between the lines nga towuliriza lines zenyini but between the lines it carries a lot of message. Waliwo ebintu byolowooza nti kankibuukire nzimbye kalina yange kumbe weesimira ntaanayo yegenda okutta. Exactly. Nupu is going to bury so many political actors. Today you know they will not leero tebagenda kuntegeera naye genda kubasaanyaawo. They're going to bury all of them. They're going to be buried. Twetaaga limbo y'ebyobufuzi ennene. Abagendayo kufuna amasannyalaze. Nga tebategedde enkola yayo eri etya. Naye kati bano abatagenda funa ticket jo Mwami Lewis Lubongo yasaba wansi yatugenda nti basobola okujulira mu executive board. Waliwo executive board bino
kati kanko ekyokola process ereta ba flag bearer byegenda okukola bw'otakkiriziganya nabyo oyina omukisa okwekubira enduulu wa executive board. Let me show you the unfairness. Kawempe South oyinayo chairman Nyanzi, oyinayo Roy Sembogga, bonna bali ku tiketi eji emu wabula gwe honorable Kyagulanyi okutte muganda wo Nyanzi ogenda naye kuli ebyemisana mu constituency. Ebalidde kyemisana wandege. That is a clear sign that you have endorsed him. He's already anointed. Is that what you read? Yes, he's already anointed against Roy Sembogga. Already tugenda wano nga Nyanza in advance. Exactly. Exactly, finished. Oba yatambudde na mukulembeze finished of all places ogenda mu constituency. Finished. Roy Sembogga political limbo. Funa ntana basima. He's gone. Roy is gone unless he redeems himself, but he's gone. Njakuza nga Roy afunye bendera. I'll be here. Ekizibu wontamira ntobiza. I wish you could bring me back and to analyze nga bitwayogera kedda. You see, bino tubibaddemu. Roy is gone. He's gone and I called him nemga you are going. Nze walo foot soldier nvuma ne manti Kyagulanyi anvumi. Nalabye rumbuye nga avuma Roy ebigambo bitayisika mukamo ne manti ono bamaze. Plan eriemu muzimbe image ya Nyanzi nga umuvuma Roy. Tugenda mu marketing nga aweddewo. Roy is gone. Again. Namugambye Roy ogenze. Kubanga yali agezeza kufuna ticket. Roy bamumaze. Ekimazisiza Roy lack of spine. Political spine. Chechi. Obutaba na mugongo gwa byabufuzi. Ate yandikoze ekimu. Nze nagira kamuli okuwangula Kawempe awo. Asome history we Kawempe. Ekimukubiza kyekyo. Nze namanya nti jagenda mu DP. Banzanyizanyo obuzanyo DP ebiseere bina yote yali nyangu. Mwali mbatakuba bani. I was younger than Takuba. I was 29 Takuba ngali mu 40 something 50. Ate mu kibina ya kirimu. Nemanya FDC sijja kujaye abesije. Namba kagendere kamuli nene mba wangula. You can always go with any party. You can even if independents can win. What makes you think that if you came with any party you can't win? Atengolo de badde mu constituency. Yes. Nene kwa transparent chimala. Terry. There is no fairness. Ne read bakubulide max anankaga. Kakati ebyo byakijega babigamba bajega for lack of a better word. No zigabagwa so much. Because kungwa soma mawulire. Osoboka wadinga max zebyobufuzi. Nze nasoma mawulire. Exactly. Sebufu John Mary Councillor Sehola agabira ati MP Max. Agenda ku MP. Nambona agenda kubeera. Gonyi tobera nko na MP. Nebe takiso kubeera MP to bimanyi. It's just a bunch of Gonyi tobera nko na MP. Kati omanyo ti ebisanyizo byetagise MP. Lero mwawadinga otya. Babuza loyalty y'ekibiina. It's okay, ebyo bintu bya internal affairs ne busime. Ogambye Sebuufu tabera nko MP. Yali mu kusunsula abagalo bwa MP. Yagenda ekyotera Aruna Kasolo namwangula bubi. Kati tabera ngako naye mupya. Obajotya MP tago kubeere. Nenga. We go, we move on. What's that? Mbutufu kungu tubadde stress electoral commission ebadde tutta for sure tuzinga twalaunching adda wano. Okay. Ne tubadde under stress. Njagala kumaliza NUP. Tujimalize. Sebufu gubadde yogera ku bumper information nti atula ku election management committee but also naye ayagala kwesimbawo. Ayagala kwesimbawo ku kansala. So kati asunsula baani. Yesunsula naye kennyini. Exactly. Kati gwe nagenda okwesimbawo ngene Sebufu ogenda wa Sebufu. Bobo yagala kwesimbawo ne Rubongo ya atenga ya kustampingira sibanya obo genda wani. So you see it's the third thing is a killer trap of seasoned politicians and they are going to finish them. It's a killer trap. Bagenda bamalawo. Seasoned politicians. Bajja bamalawo. Doesn't the party need them? Doesn't it need those? Does it need them?
but olina ba honorable Mwanga Kivumbi, olina ba honorable Bet Namboze, olina ba honorable Segona, olina all these seasoned respected. Nekivumbi ne boy na point of departure ja kutuka katuve mukaluka no chachira. You predict that? Yes. Mabo namba manyi gwesimanyi nnyo ekyagulanye naye abo mbamanyi. Katumala katuve mukaluka no. You expect a bitter split. A point of departure genda kutuka. Embye nnyo gyotakiriza na kukiza naye obizanga. That's your problem. No, I will. I'll play this. So you expect a bitter split between the Honorable Kyagulanyi and the Honorable... Gwe chaba kulimba mbu Kivumbi ali close nnyo ne Kyagulanyi osinga bwe n'empuuga. That's what I think. You think that? No, like mubisere bisembyeyo. You believe that? Mubisere bisembyeyo. Wawulyako Suubi wagirabako. Bali bat. Suubi nze naye nagituuma na Kabaka yekka. Yalimu honorable, yalimu Lord Mayor, yalimu honorable Namboze, honorable Mwanga Kivumbi, honorable Kasibante Moses, honorable Semuju Nganda, honorable Mathias Mpuuga, honorable Segona Akali Amagwa. All of them firebrands. Twabayita begatte ku Besigye nga tusayininga ekiwandiiko kya Suubi ne FDC. Ne bajja no omuyimbi bajja n'oli omuyimbi bali ojukira no omuyimbi ayimba akalo ka Buganda akadda bonga n'amazina ge bazina amaganda ganjawulo ku gabalala ngana Suubi okubiraba ebyo ati wali okyasoma twali popopo ngagabwe gali gata bazina babibya ne bajja n'obuliba ne beesibawo ne babibya abakulu abo naye kati bw'obalaba abo mbamanyi bebakola Besigye mbimanyi nga bafuje embabazi abamu abo nze mbamanyi just need money to direct them to some other directions. You need money. You just need money. Bamukola ki Dr. Besigye? Mama bana bavuma Besigye ebigambo byesuuliranga nako nga tetulina kye tubakoze. Olwo bafunye embabazi tebatugamba mazima tufunye embabazi naye nga bakambwe bazibu. Bakambwe bazibu ate Besigye n'abasinga abanyi ne badduka ne badda kulaaliza Besigye. Kivumbi yali awagira mbabazi. Ate Besigye bagende Butambala nga alaba omuyaga gutabusa ate nadduka n'abukira lale ya Besigye n'atambula ne Besigye. Kati abangamba nti ebe tutumalia. Eno struggle tugenda gitereza ebyo mbiveemu. God is so disappointed. Ati mbamanyi. Ani gwe simanyi mumbulire yomu. Lwakuba nsala kulumba abantu kati ndi party president. Sagala ntwale nnyo. Ani gwe simanyi gogenda kunsomesa. Gwe kungwe 33 years old master's degree holder nsomese bano abakulu bembadde nabo. Ati masters ojinyomye. Asijinyomye nanti gwe yekuwaga. Olowooza ntitwenkana n'emyaka. Golabo ina masters degree oza twenkana. Nenze ni musajja mukulu sebo mbadde wano. Neto ina kyoja kunsomesa ku bakulu abo. Mbamanyi. Balamu omuntu novuma musajja Besigye. Nogamba tufunye tugenza okuvuba. Tukutte empuuta ate ng'onyumya mukene. Baba zimpuuta Besigye oli mukene. Naye ng'obigamba omuntu ayakakuyisa mu by election. Ate najje uwona kubarale ey'amaanyi. Ate empuuta n'ogiddukako n'obuukira mukene. Nabo ba politician yetaaga okwebuuzaako ekintu kyonna. Tetuyinza kumalira budde kwabo naawe. We can't waste time. Abatabamanyi babamalireko obudde. So nyimize Mwanga Kihonorere Mwanga Kivumbi. Musajja wa kitiibwa. Mugambye Honorable Mwanga Kivumbi si bwe njogedde. Yes. Ningambi tojja munyumiza. Ani gogenda okunyumizaawo. Lwakuba tusirika busirisi. Tusirika. Nenze manye ebintu. Kyova ne Besigye yali alonda people's cabinet yampo wa minister wa security manye ebintu. Ebintu mbimanyi tojja kunyumiza opposition ya wana. Okay, but bye tulabye mu internal process ya NRM. Do you think kino nupu kyekola ki tekijja kuba nga kiri kubanga both parties bali mu internal processes nga boyogedde, but echa NUP really chali too bad and we're going to look at it, but do you think echa NUP kibataso kuba mu mivuyo nga kyetulaba mu NRM? No pubaja funa emivuyo mingi nnyo jojja kuba mibi nnyo because ijja kuziika abantu abaweerako. NRM ekyayo kyali kibi nnyo naye ekiinako eddagala
yo batemula abantu nati President Museveni ajja baricycling abaweefu abasigaze but bano gwe togenda basigaza abamu bajja nafudduka ko bayingire mu NRM kasita batafuna omuntu mu sente zigenze ziriridwa ne ticket tagifunye toyinza obutamusigaza nyonyola ku kino bana abali mu fundraising because li waliwo abawayo ensimbi bukadde 10 bukadde 5 bukadde butya ninga yes that was fundraising but ate waliwo ne activity endala yo kugaba bendera. I'm wondering bana abawaye zaabwe bana ba bendera tebagenda kufukira kibiina kizibu. Of course they will pana bote baziwayo mutima mulungi baziwayo kola ki kusanyusa bali nti nze nsinga ngwalabe yawera mu kyama Lwatu kusanyusa bali. So of course akavyo kajja kuba kanene and musimeri imbo you see tufunera imbo y'ebyobufuzi come again tufunera imbo y'ebyobufuzi wekiba kitakisa tusime mass grave oyagala mass grave yabana byafuzi mu opposition bagenda okusaanawo bani bola bagenda okusaana banji ono mpita nja kujja nerishi oyogedde ku omu Dr. Roy ogambye oyo mane yane mie Malindi Gwe, why are you asking those? Honorable Shami Malindi yabaka parliament mchalo wa Kampala kubanda baba mkuba waliwo kati Zahara Luyulika waliwo mukwano gwange Winifred Nakandi oza tebe ya Luyulika nenze lwaki nteka mu affairs ez'ekibiina ekirala ndeka naawe ikungu naawe oyagala nnyo entalo leave those people to do their things. You a political analyst and a researcher and an intelligence guy. So you speak with facts. But what matters? But me, what I would love. But what I would love, Mani Bobanga. Anyway. But ekitera okutambuza enzige n'obuno obuyembe bwolaba obubiri ezo antennas kusensinga danger obeera munabyabufuzi ali ku level yawe mpinga toyina antennas sensinga danger oba mu trouble omukabi kanene. Yes, you need those antennas okumanya danger is coming olwo batayina antennas anyway netudde ku birala ngatamanyi tebajja muwa bendera linasigala nga anyway, but the struggle will continue out. So those will be buried. Tulabi how we move on. Katuje tugenda kutunulirako ku NRM kyadachi bagaddewo olunaku olwajjo bagaddewo babamaliriza okuwuliriza petitions ebisatu mu kirana mu ezateekebwayo ku babaka ba parliament ng'ojja ku waliwo ezimu entonotono zibayongezaayo but at least they've closed tebakyayagala mpya batugenda nti bagenda kusindika emails ojja kubeera omunyago yaddukira mu tribunal bakusindikire kagundi ka email ntusaze bwe tuti wetujja wetani mbadde nja kutereezaamu walwa ngambye wano katika nkubulire nze enakawa eno nebadde abali mwezi yani Nakawa East ate nze mpagira waiso omufumbiro kigende ku record nze kankubulire lyagaba wamazimaze mufumbiro mwagaliza gwe munyagwa honorable munyagwa asiba alwanagane NUP mufumbiro owagira mwami mufumbiro ne muwagira naye mufumbiro awangule omanyi mufumbiro struggle agibadde lwakuba kati yekutte bubi ayo kakubage ne mukambwe muko namulika yatwalidde honorable Kasibanda mufumbiro ebyabireke so kanve mbino struggle agibadde I think he needs to become a member of parliament akwatagane ne Lord Mayor akwatagane ne banne wanga leader mu Kampala wangula obwe he needs to become a member of parliament ebanga lyamazeemu nze njagala zaake mwagaliza dde nezaako mwagaliza lwaki anti kakati yekizibu kyammwe zaake ali honest zaake talimba ye ku mwanyi yakugamba nze ngenze kulwana kwabiga tugenze mugambe mwanyi bagibba ngenze girwanirira oba kyali kyetagisa bate kyetagisa but he was honest ayawukana ku kizivumbi ayalaba bakuba zaake ngumi na smiling from ear to ear kivumbi muleke okay mulese zaake yali honest eche oye mwagala nena nze muwagira sagala kulimba yes mufumbiro lwakuba ye ali erratic
simanyi bakishamu. You see, don't take that route. Mfumbiro bwe mpya bwetaga atenga nze nandi mwagidde. He can make a good MP actually than bana bolaba. No, he's also genuine. Yes, real. Yes. Najembi nebyo kulumba road mayor kulumba for other forces of change bya bijejjemu ebyo. Awangulo bwe MP agende wali parliament manyayi nechi kyetagisa to make a good member of parliament aberemu. Okay. Yes. Okay, then the NRM. NRM bafundikidde tribunal yafundikidde okulira emisango ja bakaba parliament bagenda basindiki bagamba WhatsApp za mwezibereko email zibereko lwakuba waliwo ebibuuzo bitandise okujja simanyi gwe nga munnamateeka kikyolowooza obusobozi bwa tribunal okutuukira ddala ku kinyusi because wedda abantu baba wasaawa emu n'oyogera byoyogera bwetubeene mu civil courts no court zaffe za bulijjo tulaba poliisi egenda ku ground nenoonya obujulizi nesindikira DPP n'alaba musango ki tribunal bino byonna ate abeere mu mativu anaakola ki? President Museveni akulimba. President Museveni talabona kyetaagisa gonjoola. Teri kyagenda mu maaso kyatamanya. Yoda yabimanya. President Museveni takiriza mu ebyo bintu bya democracy. President Museveni ye alowooza nti obuyinza butwalibwa n'amaanyi. Lyanyi. Therefore takanya naye he must alina okukozesaako eryanyi to suppress you. Akulimba ebyo tewali essuubira nti kyamukanga. Eno tribunal agiteekawo for PR purposes. So NRM DNA yayo fujjo. Manti bayina democracy, bayina social botuuka essaawa zino. Allow me to finish. As some of their principles. Botuuka essaawa zino ng'akalulu akafiiramu abantu 15 you have not even apprehended a single person pulling a trigger. Chikulaga nti nga ne police tenakwata wadde for statement recording kubatta. Instead nononya baregistra abalondesa naye nga waliwo abattira ddala abantu tonakwatayo n'omu. NRM doctrine yayo fujjo. Juzi nayogerako ne Honorable Sekikubo ku ssimu okumusaasira ebyatuuko because he was my friend when I left parliament. Naye nga ngamba essasi lyali lyange nemugaya that is true. Essasi lyata omuyambi wange lyali lyange nemugaya it is true kubanga essasi teriri radda guided nti omuntu asindika essasi mbwe agenda directing nti autokuba wano we lyakukwatira olugalo lyali sokukwata mu kifuba n'ofa. Naye cases zonna nga tebanakwatayo muntu n'omu. Cases of murder, people murdered, human beings murdered in cold blood. Nembanga temunakwatayo n'omu. Chikulaga nti NRM yo batongoza violence nga DNA yabwe. And their doctrine, it is their doctrine actually. Bwekituuka kukola ebintu. You see njagala nkutegeeze kungu. Bwe tugenda mu kye tuyita fair hearing, the ingredients of fair hearing n'obudde nabyo kyekimu ku ingredients by'ebirungo bya fair hearing nti okuliriza omuntu mu bwenkanya. Ekimu ku birungo by'ekyo bya fair hearing obudde. Omuntu alina okuba n'obudde omala to lay down his pleadings. He should even be given chance for an adjournment. Nti nyina okuwaayo empaaba yange kungu n'ayanukula gw'empaaba ate you must accord me time for a rejoinder. Oba okitegeera nkomewo n'ebyono gw'empaabidde byayogedde bya nabyo mbimulungule. You understand? You must give time, you must allow time for cross-examination of witnesses. Oba examination of witnesses. Ebyo na kibayita fair hearing. Netosobola kuba omuntu ssaawa emu 1 hour that you present an election petition. Petitions court zezibuliririra emyezi 2 omwadde essaawa emu. Because he must adduce evidence. Alina okuwa obujulizi nti wano babba obululu obujulizi bwe buno. Okwaducinga obujulizi si kantu kangu. Omujulizi yoona yaliwo. Ebyo tebisobola bikola mu ssaawa emu. But babikoze just for PR purposes. Abantu abayitawo PLU yawamba NRM. Abantu abayitawo majority ya PLU.
General Muhoozi yagala akole ekibiina ekirala ndoza taata we yali amuwadde amagezi mama namugamba ebireke wacha jangu wambe bano omugo ne gutokota emboko nenyoka ne baba wamba nagamba tinkasimire Barnabas honorable twali ku barometer ekiro ku NBS go aliwo gwa tuchaza tuba tufuma ne igo yali igo ne mwana honorable intelligence ngera ganti Pierre yegenda kuisa bubi namba no namwa council because he's a lawyer namwa council ante nazisitule mwatuza press conference mu parliament ndese chikubone mulumba Muhoozi na yante na muzisitule omanyiza ndiye mere nenzikuta nendowoza ate nenkuba ne kusimu nengazalinga information nemuganga ndaba bagenda kuyisamu egali nga yawakana Pierre ye yabawambye olwaye wadde Muhoozi amagezi ndoza General Muhoozi namugamba todambya kola kibiina kipya wamba bano gatate bing musirikale ndoza nabayisamu egali nga bebasi bagenzo kuzukuka bali bamanyirwa se kikuboka bagenzo fenda batumaze kati agenda kutuka nga NRM caucus NRM neleta abaka katubalenga bina God forbid neleta ebina katonda akitutaase ojja musanga kubina inake ebisatu kati caucus NRM ngajina wano bwati ejja kutula kya kwanza jukiya tata we bali bamwe ekisanje ekyokusatu bakimwerawa ekyokuna kyankwanza ekyokutano bakimwerawa chobe kyankwanzi ona lebanite aliokafukamire aliokafuno bwa minister bagenda funa yo muwalo mbabaza aliokabere disappointed baja funa kinyamatama baja kuba kyankwanzi bafune kinyamatama baga akalwa akaddako fenga NRM kokasi solo candidate General Muhoozi kigwerawo ebyawedde Pierre yabawambye chovola akabanda yogeza amanyi manji walabye kabanda nene General Muhoozi yabebaza nagamba jagala okuyoza aba Pierre yawambye ekibiina tebakulimba General Muhoozi yabawambye General Muhoozi yawambye NRM yagitutte laba ati problem yamwe je mulina NRM mpambe yawambiddwa ba MP abaddaka NRM General Muhoozi agera kwa mune bitundu kinanda ku 10 parliament ye 12 baja kutula wali so that means okusula kunyunyulayo that agenda domi NRM yagenze mu mikono then even parliament egenda kuba yiye ne speaker dako uwe ino kisanje kide ku kyono ba nitamu bwana abanga ali royal General Muhoozi watabe royal bagenda mugo ateka kuba royal then ali safe ndekastana laba ani mwete mwagala biwulira ali safe then bwatabe bagenda mugo kubanga abasingo bungi abaka bagenda kusinga obungi okugwe they're going to be loyal to General Muhoozi. Exactly. To the extent that ne President Museveni tate wana alondo omuntu kwa minister General Muhoozi kwatakanya naye bagenda mukubira mukachiko ka parliament omufulumi. So General yadde na strategizing. Adona bigamba abatinka simire nga woyo tinka simira waka ona tinka simire nga wakana. Nenkubira se kikuba amasimu manyi ngatakwata nebwa waye gali nganjiraba babalabula nganda be gali ona withdraw jakoze okuva mu the birthday zino ne bipate byabadde akola adde mu maje ateka kina ate nze mbi bagamba nti Muhoozi ya planning ki mumuli amugira jeno ki nengambona withdraw no avudde mbine byaba civilian nadda mu maje kyekiriwo nentakulo omutwe na waliwo ekitali kituufu genda ku myaka na mwemeka genda kweza weze emyaka 5 tasobola kumalaga kivaamu waliwo problem waliwo problem alina mapesa gani najja akola changes awo mu command ya majesi yemu ayinagikyusa wabira balabe ebyo byonna ebyo yali ategekera ayina ekikwekweto kye yetegekera nere ekikwekweto kye kino chovola akabanda yakuyimbide onalebo kabanda nagamba akapande mwakasomye bubi akapande kasoma maji bobanga wasomye maji kabanda yayimbya akayimba mbwa akapande mwakasomye bubi ona leka ndatwa muulidde nga musanyufu muzuse kwita General Pierre
Kabanda tuwamuulidde musanyufu byansuso bakikoze nga Piero yu nakitegeera akapande bwasoma bubi nti akapande kasoma maje basomye bubi ego baba wasomye maji katereka abantu bakawulira akayimba baba wasomye maji akapande wakasomye bubi nze nakimanya so Kabanda ali mu celebrate akapande basomye bubi ate era akuba yogera nnyo civilian kyekiri kyotugambe kya parliament naye ate muhozi tasobola kayimba ayozayeza byozayiza ng'omusirikale n'asirika naye ono civilian basivilian tukyamuka nnyo netwogera nnyo akapande wasomye bubi so kati wano kiki bategeeza nti akapande mwasomye maji ate kakasoma maje aba Piero yu parliament eno gye bayingiddemu bungi exactly mwe bintu mwabirabira wano bo ne bagita eno nakiraba nti General Muhoozi ono okudda mwami maje eyo kibi nnyo omanyi babayise kulitalaba nakiraba oyina NRM kati oyina ne parliament kati parliament yagiwambye kati mukuwamba parliament structure ye NRM egenda okulonda SEC agirina by the way oyogedde ku SEC ndabye General Muhoozi Kenerugaba this morning nga omwogezi w'ekibiina kye ekisinde ekya Piero yu Andrew Mujuni Mwenda avuddeyo n'awandiika ebigambo wano ng'agamba bw'ati I have been instructed by the chairman of PRU and also CDF, General Muhoozi Kenerugaba, to inform the public that he is backing Major General Jim Muhwezi for national chairman of the Veterans League of NRM. Akapande wasomye bubi, akapande kasoma maji, boba wasomye maji, akapande wasomye bubi. Again, General Muhoozi naddamu Jim Muhwezi amaze okuwangula ulira General Muhoozi kati yayogera I certainly support my long time friend Major General Jim Muhwezi for the position of chairman Veterans League. Exactly. Akapande wasomye bubi kasoma maji yabawambye bwe yawambye BMP omanyi BMP abalonde the MPs elect mwenare mbabera balonda bibamu kubalonda kati nejukira they command the structures yes kati delegates conference ye NRM mu General Muhoozi yagenda kwajira mu ngalati akapande yabawambye kati bona nabachayombera mu NRM mu malabudde babawambye either kirizo oboveyo Jim common man basomye maji ndikume kasoma maji bwe kita wansi ayita mbanga exactly nakimanya nti yo general ekimutute mu maji eyo nsi kirungi okusirika kuno kwakwe abadde teyasirika okupulinga abasirikale abalina kyebayita covering fire bayinza okutuma daga kungu genda olete ekintu kiri bagendo gyeyo bendera eri naye nabamanya nti omulaba ajja kukuba ne bakuba amasasi nga bagakuyisa ku mutwe machine gun omulabe yekwe akakanati oduke paka lwokola ekyokomewo yasirika yateekawo covering fire yateekayo bino ebintu bya TikTok bya gundi bya X byebyo kati gwe obeera oli kwebyo kale nabo kyeyogedde era kumba movinga nze nagamba there is a problem ono omusajja yeetaaga kumakinga nnyo there is a problem kasobola kubye KO there is a problem nze nagigamba nabigamba yo tinkasimya nibwa muli amwogera n'oyo mukulu agenda tuleetera ekizibu agenda baleetera ekizibu tinka yagenze gomanyawo batono yagenze gomanyi batono naline General Ashandi li kusanyuka TV General Muhoozi nagenda ku X naga this is the best interview I have seen in Uganda ngaro Ashanda awanda muliro exactly General Muhoozi naga this is the best I have seen in Uganda in years exactly nari tweetinga bona yabawambye nera linda generation ojja kulaba tekijja kuba kirungi and we need to sit and plan as politicians. General Muhoozi wa president tabumazoyo kuba bobo ina parliament mutano bobo ina ekibiina mutano nga ne seko ogenda kuba nayo mutano katonda atuyambe buyambi naye simanyi twetaaga anna ate tuli awo tulinze tulindi mu kugoberera wano abantu bajjudde ndaba wana abantu bajjudde balinze kulaba ruling ko bail application. Yeah, they're waiting for the bail ruling. Dr. Kizza Besigye ne Obed Rutale abantu bamaze nearly mukomera ku misango gy'okulya mu nsi olukwe bannamateeka n'abawagizi ba Dr. Kizza Besigye bakubyeko courtroom as we wait. What do we expect?
Do you think quote unquote a miracle can happen today and Dr. Kizza Besigye is granted bail? Court is bamu abalamuzi oluusi abategeera amateeka beetengedde abalamuzi bonna amateeka bagamanyi naye abamu bate beetengeredde n'ensuubira omulamuzi yenna ali reasonable alina okuwa Dr. Besigye bail kubanga bail ku misango gy'omu high court misango bwe gityo egitribe by the high court zibeera given under what calls exceptional circumstances mwebyo mwe muli infancy kyeki obulwadde infancy bobuto someone who is an infant is a young child. Okay, we'll Google on it. Mwe muli infancy, that is it. Infancy. Infant is a younger child, but infancy. Infancy. Soko kinonyerezeko kungu tetulabika bubi kubanga abantu bakulisa program eno bangi. Infancy court esobola okugaba bail on some conditions under exceptional circumstances. Infancy. Era bwere ugikiva toza kyawukana soko ogire mukungu. I'm very sure soko ogire bwenkebera wano infancy the state or period of babyhood or early childhood. Nonya meaning yokubi. Meaning endala the early stage in development or growth of something. Yes, in law the condition of being a minor. Okay, infancy. Yes, below 18 years. Then later ill health, then later advanced age. So any of those to enough proving us on now under exceptional circumstances. But Dr. Besigye and Haji Obedi are Ugandans of advanced age. Chibatekera that I mean that in the ambit of that legal provision of the law, they qualify automatically or considered under exceptional circumstances. So tusubira nti omulamuzi yenna are reasonable, are independent and what the Dr. Besigye bail. Nokubira President Museveni omulanga. The presumption of innocence is clear in our constitution that any person are charged and of any criminal offense shall be presumed innocent until he is proven guilty or pleads guilty by him willingly. So tusaba President Museveni akirize Dr. Besigye amuleka afune bail na Haji Obedi. Kyabuntu ate kiri mu mateeka kyabwase mateeka Dr. Besigye okweyimirirwa. Nange genda gabwe nfuluma wano. Okay, kale weba jagala dachikazi no musanve sigaddeyo tumfuna amasimu ontwaliko bweru Russia edingeri a little bit quiet nga Trump ku move ya Trump ya nuclear. What's happening? It's scary. It's a scary move. Of course Trump the chair movies taina chipya chair koze. It was a political statement just. The US submarines nadale ze 14 the Ohio class ballistic missile submarines. These are nuclear propelled submarines. Ziko samanyi ga nuclear. Tezitokota. Teziri fuelinga. They can hibernate under at the bottom of the ocean. Okumala emyezi egisoba mu 3 oba 5 nga tezeeko waggulu omere egisalako ekirireyo neyebaka ku nnyanja wansi ku ntobo y'ennyanja emyezi 3 oba 5 ng'erimu abantu 100 nga kubuulira ntemu nnyo tosobola ziraba kyova Trump yagamba you can't even detect them, you don't know where they are. Kakati ezo buli gwanga erya nuclear kirimanywa nuclear naddala North Korea, China ne Russia. America yazetoloza rubirezo weziri jeziri tezivayo zibeerayo emyezi mingi tebaziraba tosobola nezibeera ku nnyindo yo bweziti ntiro bazifuuyire firimbi egwanga lizimalawo isika kati emu yeetika missile zabiri za nuclear nenga buli missile mwerimu warheads 6-8 bayita warheads missile mwe bamu warheads nti ballistic missile ebwe egenda ne fulumo bwengula bwensi okudda ejanga ya masa sana. You understand? Warheads
ate buli warhead ne bagidirecting anti gwe kuba Kampala gwe kuba Mbalala gwe kuba wano so meaning nti ojja kusanga nuclear missile gundi emeri emwe so kumala wa Africa ebibuga bya Africa nga 8 ne biteeka ku emeri ne ziri eyo kasitaba manti oli wabulabe nga bagireta bagiteeka ku nyindo yo nga basirika katosanga ne Iran eyo eri itoiza kumanya je ziri ka Trump bino yada because just ya politics nti billions ragide sembere mu ageza ku throwing a temper tantrum. No, of course ono deputy president be yageza ku kutisa America bageza ku kumulaga nti wetuli ate zimu walo submarines endala entemu eza guided missiles nti batemula baso kutemula abakulembeze so I think toys are taking a lightly nga president wa America agami ngenda ku deployinga ku gwanga liyo toys are taking a lightly. I think Trump yakwata ubi ensonga za Ukraine. President Trump yasoka na yagala nyo ne yesiga nyo Putin. Ate nakugamba Putin musirikale ate mbega yali mbega kudala lya Kano. Trump businessman bobo dealinga no musirikale kufe ba civilian oino kulekamu because the soldiers are trained how to maneuver civilians. So ya mukwata bubi Putin nasoka mu Ukraine obuyambi Putin nafuna upper hand ku front line kubanga bwesala ku Ukraine obuyambi obwebyo okulwanyisa byaki Putin nafuna upper hand ku front line kati omusajja tayinza kubanga acha awamba agenda afuna territory nonga katesa nga bunaku lwadirenga mu abako kyawambye so Putin ku front line ina upper hand so President Trump avayo to assert the US power which but Putin ayino kukakana because America na kusomesa kuchaita Armageddon teri gwanga okubera ne nuclear warheads kirala nokuzidelivering omulabe wo kirala teri gwanga lisobola ku delivering nuclear warheads satu mu America tekisoboka emo gisobola naye emwe bagamba bonti kisoboka emo okuyita muno otukuba naye emwe olutukuba bweti tuina kumala omusawe mu de kibaita Armageddon kina kugamba mu Bible ayinza kukuseno kina gamba cha John the Baptist yagera ko mu Bible the Armageddon na kigamba mu Luka mu kyeyi nti gwemo inzo gisawo na yezino ekidda ko babu kubi wena yes the Navy triad bajita triad baina kibaita triad the nuclear triad the nuclear triad America inamwe ziri kutaka ezo mubanga eziri mu strategic bombers ezo nezo mu mazi bagamba triad yo mazi ina capacity marawo China singo kukusa nuclear mu netukuba tukumala umusawe mu China ebate kyali ku planet yansi China yo nayo bajimalawo bazimalawo to within 1 hour weba uko submarines zinga nyezo ay ngaziri mu warheads kumpi ngazini missiles abiri nga buli missile mu warheads mukaga meka atosigala wuti kubanga emwe warhead emwe yenkana esingane yakuba Hiroshima ne Nagasaki mu bweti kati Schengen ebibuga Schengen tosigala ne president bakutemula tosobola kasuka nuclear warhead kutaka lya America no sigalawo president asigalawo bakuta omudachike musawe mu bafudedda so that's it nzendoza Trump ogundi Putin yakakane batulene ne munne sija muita mukama batulene munne bakanye ne site twagala kula ku lutalwa nuclear of course America jaluwangula nenge jaluwangula ate cost ndi fena tujja ku affectingibwa nuclear yajja fumuka affecting ensi zonna koleki so bakakane nsefu ne mirembe but Trump yashkwata obubi all right ko 075 bridge ku musat 07 kumunya 10 munye the studio lines 075 mkaga 0 studio lines uli dibiga bya honorable Barack Munya so mancho lowoza message nziraba wano pitirivu muko bwana kungu webale kuwereza naye honorable Munyagwa mutufu bohozi chagwada nze Izeman General enganga Masindi amwaraye thank you for the show Munyagwa ebihama byabandi kawa wabyanika ebyama ngo ebihama byabandi nabyanika gumamangu no bigambira omunfumu nka NRM netoza n'ababwibire
byama byoyogedde ala ndeka kunjogeza lunyankole then Adam nze Eddie ekinoni mu kanala kwendi nnyo ku Radio 8 webale nnyo munnange mukulu Adam Kungu osozotya the vice Aminani webale lweza then n'abalala comes on Monday, Tuesday, Wednesday. He tells you he tells you what you don't want to hear. Sunshine Boaz Namungona Luyinja. Okay, then Nagamba, good morning, Mr. Kunga. I am Daniel Vamwine from Chitagwenda district, and I am listening in to you here in Kampala, Wilson Road. Nope were brought in to weaken the credible opposition in Uganda, and they have successfully fulfilled it. Mkulu watu wakajebi nakasozi webale Gambi Munyagwa ali musubira kwesimbawo mu Busiro East ha kirabika akapande yasomye maji. Okay, bali nnyo kale noza JB you are my neighbor nayo liriso tumalirize honorable just Songodo Songodo sija mwanukula njya kwanukula no vice president wa callers because Songodo mulide omuntu okweva kulinya tata uli yakutuma no yituma Songodo kiba kiraga omuntu but kyengezako kulaga nti abantu bano lime kutuzanya reverse psychology muganda wange bwe nupu jolimu lwaki temwayingira FDC ne mutereze ebyo byali mu FDC no lwaki watandika nupu okay that is reverse psychology my brother okulwanyisa okubeera mu struggle okubeera mu kibiina ekimu no kubanga mufaanaganya ebintu ebyenjawulo ideology kiche mukirizamu both olutalo mulwana mutya enkwata y'olutalo ne baluwedde kimuzaako kati ogamba Munyagwa yegatte ne Songodo toba fair Munyagwa ne Songodo Munyagwa ali mu kibiina kimu ne Songodo alalalala tompisiza bubi tulina kubanga tulina bye tukkaanya okwegattira awamu however nze nakugamba it makes no contradiction gwe tambula ne nupu yo ekirungi akabiina akange katono nga Songodo bakayisa akabiina biina tekaina nakumalira budde naye ndowooza akapande mwasomye bubi akapande kasoma maji ampuliriza tugenda kumaano Munyagwa tuyaza kati kodwa Adam Kungule obwento bwenkoze